Nkwandiriza nnyo andaba ku Moon TV mpozi ne ku Emboozi mu Eugene Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan webale kundaba jonna gy'osinzira okundaba mu kiseera kino ndi ne Ayogedde Stabua Natooro tuze tuwayemuko ku mboozi bingi ebimwetoololerako era twakamala okujaguza Women's Day nze ndowooza ku lwange ye mukyala gwe nalibadde ndowooza buli Women's Day tubeere nga tumucelebratinga of course bw'otunuulira ebintu byakoze n'engeri gyatambuzamu obulamu bwe naye nga bino tubigeraageranya ku gye yava ne waali kati olaba nti omu ku bakyala bwe twalabadde tu celebratinga buli mwaka so nzize musanze wano tuli ku Stabua Medical Center. In fact yalabadde yitibwa na Stabua Hospital naye wetuli essaawa zino so ojja kulaba embeera nga bwetambula tuwayemuko ne ku mboozi n'ebirala bingi nnyo tubeere nga tuwayamu. Nsaba Stabua Natooro asooka kubuuzeeko tutandikira awo. Mbalamusiza abasebo n'abanyabo abalabi ba Moon TV okusingira ddala programu eno mwebale kubeerako mwebale kuwagira mwebale kugoberera. Hajati Stabua Natooro nze kuyita Hajati. Omuntu katandikire wano nti omuntu singa abuuza nti Stabua Natooro yaani gwani ngakubuza ekibuuzo ekyo. Nze nga bondaba nze Stabua Natooro ndi musiraamu neddira nte ndi mama navala kayi business woman ndi muyimbi mbasi siweddeyo olabika oba oweddeyo of course abantu bakutunuulidde nnyo nti olugendo luzze olunyumya ebbanga lyonna byotayinza kuddamu ssaawa zino nti oze olunyumya byoyiseemu byonna era abantu abasinga abakugoberera abawagizi bo babitegeera bulungi nnyo. Kiki wenyumiriza mu kubeera Stabua Natooro? Ndi mukazi mumalirivu sitya mbeera ngenda n'embeera okitegeera nekkiririzaamu kusingira ddala okwekiririzaamu n'okubeera omukozi n'okumanya kyenjagala n'okubeera omulamu ate nga ndi maama so neenyumiriza mu bintu ebyo kubeera nga ndi muntu asobola okwetegerera nga nsobola obeerawo nga balala bonna tebakola ki tebaliiwo. Ffenna mu bulamu tubako abantu betulabirako n'ogamba nti nalyagadde okubeera omuntu nga gundi. Of course nebye tukola byonna kati nze ndi mu media bwe nali nzija mu media abantu bangi bwe nali ngezaako okulabirako nga oba oliawo nga sisobola kubeera bo naye mu kubalabirako njiga nange ne mbaako bwe ntambuza olugendo lwange. Bantu ki abo bwenza okugamba nti obalabiddeko nnyo era bakuyambye nnyo mu lugendo lw'okwo ebyo tugenda okwogerako? Era sisobola kulekayo lolomodo wange Major General Enkayanja Mr. Flex Kabuye Kawoye ali mu America n'abalala bangi naye nga abo bensooka okutunuulira mu buli kimu balabirako ate era nga bambeereddewo so kati abo benkulembeza mu buli nsonga. Olugendo lwo lubadde lutya nga Stabua Natooro? Atukkiriza buli omu aba n'okusoomoozebwa wonna wali naye mu lugendo lwo nendoza tusinge kutunuleko ku side ya music olugendo lubadde lutya because buli omu anyumya bubwe erya kugamba nti nze byambadde byangunya olumuvuka bamuyita alien skin ye yagamba nti ye music tekitamusumbuye namu yadde era yagamba nti wali akikubye era akyakikuba naye tafunye okusomoozebwa kwonna naye tunabayo mulala kugamba nze bannange okusomoozebwa kwendabye mu music ebintu bingi nnyo byendabira nga n'omulimu agwevuma nga agamba nti guno omulimu gw'okuyimba naye nga te olaba nti ali oke. Nze byempiseemu tebibadde byangu wadde n'aka naye ate era sejjusangako nti ndi muyimbi teri kintu kyangu bagamba ekikula mangu kikola ki kifa mangu okitegeera tebibadde byangu naye olwokubeera nti mbadde mmanyi kyenjagala mbadde nga nnemerako n'okwagala ennyo kintu kyenkola so okutwaliramu tebibadde byangu naye at least ngezezzaako ndoza kati nyinako wentuuse. Ndoza tutandikire ku Stabua wetuli wano wennyini. Ofuna otya ekirowoozo because olina abaana abawala obaweeredde abaana badokita waliwo ngambye awo ali asoma business n'ebirala byonna abalala basawo ekirowoozo kijja wano ogamba nti kansomesa abaana ate
nekivaawo nomala nokola eddwaliro kwegamba olwo ebintu byolabanga webuuza omuntu ddala no ekirowoozo yakijjawa anti kati nze saasoma so olunaku lwe banzija mu ssomero nagamba nze bwe ndizaala omwana wange alina okukola ki alina okusoma era ekyanzija mu kyalo baana bange kusoma kitegeera era ekibadde kintu byessa kupatikana buli kimu abaana basobola okukola ki okusoma then bwe nzira ku kyeddwaliro nti ekirowoozo kyeddwaliro kyavaawa omwana yasoma busawo awo ekirowoozo bwe kyava bananga atanaba okutuukako ku sitana tugiwulira buulizo ebiseera ebisinga tugyogerako nti Ayogedde Stabua Natooro alina sitana medical center naye bw'oba tonaba kutuukawo tomanya mulimu munene guli wano in fact nga bwe nkyogeddeko wali nga tutandika nti tesana nakuyitibwa just medical center enakuyitibwa hospital sitana hospital okusinziira ku mulimu oguli wano ani akuyambeko mu kuteekateeka because kyemmanyi nti nno abasawo abaana bo nti oba oliawo waliwo bakoma okumanya kuba experience badde tenaba kubeera mu kumanya mbuga zo baso kubanga bana experience mu kujjanja wana bichi byonna kubanga babikuguseemu naye waliwo kyogamba nti ekirowoozo ekinene nti kati tugaziye tukole ekintu kinene bwe kiti ekiri wano ideas zino zijjawa ideas zinga zivudde muwala wange kuba yali akola Kibuli then nagenda ku Kampala hospital ne ba doctor kati Dr. Nkonge akola ku case nina Dr. Jemba abadde ku IU so aba doctor batuyambe nnyo n'okusingira ddala muwala wange yaleeta ekirowoozo tukole eddwaliro ideas ezisinga zonna zize naye nga nze nange nnoonya ssente ne tukwasaganya omuntu yali agadde okumanya ali eyo ku Sitana Medical Center ndwadde ki era biki bye mukola mu bufunze nengo bitubuulidde omuntu asobola okumanya ebikolebwa wano obujjanjabi bonna weebuli kuba ne theatre weeri tulongoosa so kitegeeza nti bonna nnyonnyola kino nakiri ebimu nnyinza obutabimalayo obujjanjabi bonna bw'oyagala weebuli wano okuggyako ebintu ebinene nga bw'owulira bibumba obwongo kitegeera era ebyo by'owulira nti bantu bagenze bweru bagenda wano naye nga obujjanjabi bonna kuba theatre weeri labu weeri byonna mu ebiri ebigendamu ebya sikaani byonna weebiri tubirina tukebera ebya dento byo biraba dento unity okuzaalisa antinento byonna okugema kwa bwereere okitegeera tulina ebitanda abalwadde so kitegeeza ate abasawo bali 24 hour badokita we bali abazaalisa buli musawo ayeetagisa waali ate essaawa 24 kusomozebwa ki kofunye mu project eno kuzoga nti kwe kuno tewali nnyo kubanga mukama tuwadde ekisa abalwadde baffe bawona n'abakozi balungi so kati tutunulira kwongerako bibozeemu naye nga tukyatambula bulungi kale kwe tuli Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan ku Moon TV program kapyaki then Embozi Muyugi kwendi nnyo tukyagezako kwaya mukole mukyala Stabua Natooro tugeddeko ku ddwaliro lino olw'ensonga nti wetukoledde olunaku olwaliro we musanze so tuzze tuwaye mu kompolampola nenga ne music of course abanja abaganga twagala tumanyi kati kapyaki akaliwo byonna tugenda kubiwulira tugenda kuwaya mukaawo naye nga twagala tumanyi oba oli awo nikwebyo ebimu ebigezaako okutambula essaawa zino nga tuvuddeko ku ddwaliro kati ni oba oli awo tunaakomawo obudde bunaabo tukkiriza okulima kuba ate wakuta tulima tulina emmwanyi tulina emiti kalitunsi tulima n'obutiko obutiko nabo nalaba bwabugatako omutindo okubeera nga bupakinga no supplying mu supermarkets tupakinga twokya n'ebyuma enzigi ebitanda bagiyita Sitana Metal Works yesebo ebyolumu tubikola nti okuwa abaana emirimu kitegeera kati nga Metal Works abaana abo abalenzi bonna wali omwana ayinza okujja nga talina muntu amuyamba nogamba kati ekyo nekifo ky'omutuuza wano at least omuteeka wali n'akola kinaayiga kukola naye n'amanya nti wamugattako
naye ebintu bino bikwasaganya otya omukyala oli bwomu situgano olina abaana webali naye ate nabo bakwasa obuvunaanyizibwa bwabwe kuba kati abamu kati bali mu ddwaliro kati olina Stabua Natooro Ayogedde olina Stabua mushroom what nayo weeri ate olina bizinensi ya music olina project endala mu kyalo nga bw'otunyonyodde emmwanyi kalitunsi ensuku ebintu bino ng'omukyalo bikwasaganya otya because osobola okusangayo omusajja naye nga alemeddwa ku project bubiri nga buganye naye bw'obeera n'abantu abalungi abakwagaliza abakozi abalungi kuba kati naawe wano ku TV wali kyogamba boss taliyo gyali so kitegeeza nti abantu benkola nabo balungi baagala okukola ate era nange banjagaliza tosobola kukola wekka so kitegeeza nti buli muntu kyalimu amanyi okukikola nange nembeera nga ngoberera naye nga okusingira ddala bakozi balungi. Okay, ku Stabua Natooro Ayogedde mukola mutya emirimu gyammwe nalabako ka video nga Gravity omutujju nga agamba agenda kuwa ku business so Gravity omutujju yazimba kalina kamwebaze ku TV enene gaggadde Gravity we bali kumpa mulimu we bali kukkiriza n'otukkiririzaamu ate ne kyakyeŋŋamba abantu bambi mutuwe emirimu bwe batuwa emirimu ku Stabua Natooro Ayogedde baba bawadde abaana bennyina wali abaana abo abalenzi tebakuumika muba mubawadde emirimu nange nensobola obbakwasaganya so nsaba mutuwe emirimu Stabua Natooro Ayogedde. So mukola enzigi madirisa kyomanyi ekikolebwa mu byuma kuba n'ebitanda ebimu wano ku ddwaliro ffe tubikola mbirabye nga birungi nnyo yes ffe tubikola gwe buli kyomanyi kyogamba nti kino kikolebwa mu byuma ffe tukikola tuweesa n'obuso ensozi ne zisaawa amafumu gwe bujjango gwe tugambe nti njagala kino okitegeera manye ekyo ekintu ekyo kigazi nnyo gw'osala onogamba kankole enzigi kankole ebitanda kankole madinisa oba buyumba oba bukiyosiki byonna tubikola kati gw'ojja buzina otugamba nti nze njagala kino nga tukikukolera kale nga tuseseetuka abubaka ki bw'oyinza okuwa nga tuyingira mu music owafe asinga okutukwatako ennyo bubaka ki bw'oyinza okuwa abayimbi because tulabye abayimbi bangi nnyo ng'omuyimbi akikubidde ebbanga naye natuka okufuna okusoomoozebwa ne bagamba bannange muggyeko wano omuyimbi tumusondere kasente tukole kawaashi naye nga omuyimbi kanti omuyimbi oyo nga yakikubira ebbanga tubali tulowooza nti alinamu kasente bubaka ki bw'oyinza okuwa abayimbi abagamba nti kati ssaawa zino kwebali nga n'akasente bakafuna nsaba tukole nnyo bayimbi bannange bw'obaawo n'akasente ku ofiisi zaafune ekyo wookateeka kyenyinza obbagamba baleke kwonoona sente zolabanga entono kuba nogenda n'olyamu ekyemisana $5,000 zigula ensawo ya sementi siwe kiri so kati sente yonna gy'ofunye gyolanga entono esobola okukola ekintu baako nekyolaba kyosobola kikole nga n'okuyimba kukola ki bw'oyimba. Okay, kale nga tuseko kaawo katugende mu nsonga ya music industry ogiraba otya ennaku zino gwe ng'omukyala engeri music gyatambulamu olaba tutambula bulungi waliwo okudda emabega oba tuyongera bweyongezi mu maaso? Tugenda mu maaso bannayuganda abantu balungi bamanyi okwagala abantu baabwe bamanyi okusiima bw'obanga okoze ekintu ekirungi tugenda mu maaso nze bwe ndabanga bagolaba otya. Ku side yo nkiraba nno olaba nti music goyimba oba oli otakyuse nnyo ku style yo naye olaba nti katugenda notunya video olaba nga video yanjawulo olaba nti waliwo enkyukakyuka side awo. Nze music owange sirina ngoba okitegeera ate sirina gwengoba okuva lwe natandika okuyimba na wano wentuuse sirina gwengoba ate tewali akola ki tewali angoba era ntambula bulungi era abawagizi bange mwebale kumpagira. Abakyala batandise entalo weziri owulira nti ono alumba ono n'owulira nti kiba kalungi alina obutakkaanya ne Spice Diana n'owulira nti ate Sanyu Sindi abiyingiddemu awo nga naye ate alina byaleesawo ebigambo n'abalala bangi nnyo. Olowooza entalo zino mu bakyala banno faini kusikulira nk'omutalo na lumu bukyanga obubaawo sinna bwe nali nkuwulidde naye mmanyi nti nno obiraba mu bakyala banno eno gy'oli obalengera
oluza bisobola okuyamba industry oba bisobola okuyamba abakyala nga bo mu lugendo lwabwe olwa music? Anti simanyi oba bina biche bibayamba nowaliwo nze ebintu byesindwako nnyo kulaba nenkitako mangu kuba kiba tekinyongerako ndaba nnyo ebintu ebinyongerako kati ndoza sibiwanga budde kumanya oba balwanira ki oba bakine sirowoozayo kintu kyongerako omuntu nga kyakulwana okitegeera sibiwagira okujjako kale nga bo balina engeri gye babalamu ebintu byabwe okitegeera siwagira bintu bya ntalo naye baba bazirwana nga zirina kyezibongerako naye nga nze ebintu ebitanyongerako sibiraba sibiwana budde. Okay, olw'omuntu ayinza okwebuuzayo n'agamba nti Stabua Natooro nga kikubidde ebbanga naye music we ennyimba ze ani azimuwandiikira oba oliawo waliwo yitako okukimanya? Nze gwe wewandiikira? nze newandiikira nze newa amagezi ya gwe manejawo? nze maneja wange. Ekyo maneja kimpe nkisobola nno kikwasaganya obulungi nyinza okukaluubirira naye nina benkola nabo tusobola twemanaginga naye ebikwataganye ne music wange okutegeera okusinga nga 99% kwange. Wali ofunyemuko okusomoozebwa nga wakwata omukolo oba ku kivvulu notasobola kutuukayo mu budde oba notatuukirayo ddala? Nali mbifunye teri muntu atafunangako okusomoozebwa naawe ku mulimu gwo gwokola kati nze okuyimba nange gwe mulimu gwange bibeeramu era ng'omuntu naye lwakuba ffe obuzibu bwe tulina abatuwa emirimu baba batulanga bamalayika nti gwe tosobola kufuna kizibu kyonna naye nga bibeeramu. Omulimu ogwo gwaliriddawa era mbeera ate yatuukawo awo? Sijjukira naye nga bibaamu olumu si nnyo naye nga bibaamu oluusi nga tekivudde ku nze tugeze nnyinza okugamba awo ngenda kuyimbawo saa 8 nentuuka saa 8 nga n'abako tebannatuuka okitegeera kati gwe ate nga nyina omulimu omulala bwebityo bwe bituleetera okukola ki okukola ensobi oba n'osanga awantu ng'omwogezi ng'ayogera nnyo nga tafaayo ku budde oba abawaka nga bo tebabalabudde tebakimanyi nti guno mulimu gwaffe era tubikolera mu budde nga naye bwe muyina wano programu tieno programu tugikola eddakiikako 3 ne tuteekawo endala kati ebyo abatuwa emirimu bo tebabimanyi naye nga tulwana ne tukwasaganya n'otuukawo ng'obaze nti waakiri kangumiikirizemu essaawa egi kubanga oba olina era okwongeramu obudde naye nga ate ye lyakulaga nti olina okubeerawo abakoba bagamba kutuuka saa 6 batuuse essaawa 10 era ng'ayagala olinde. Abayimbi ennaku zino beegumbulidde okukola zi alubamu kati ennaku zino bakola zi EP ne batuyitaawo mujje bannange muwulirize mu nnyimba zino ne tuziwuliriza oba oliawo ezimu zikola n'olumu zigaana sikulangako ng'otwaliyo deka alubamu n'akamu oluyimba otuwayo lumu simanyi otuwayo deka EP oba alubamu anti kati nze gundi nagivaamu eyo okitegeera ti nze oluyimba lumu luba lumala okufulumya olifulumya ennyingi oba weerwanyisa abantu olumu luzino tebaziwulidde ate okuyimba kati bizinesi ti bw'okola oluyimba lusooke lukole n'abantu balumatire lwonna baluwulirize balumaleyo olyoka obawo olulala si bwe kiri naye bw'oleeta nnyingi babulwako lwe bawuliriza ate ffe ennyimba ezaffe zirwawo size bino ezidduka amangu we nga olaba oluyimba nti balutadde wiiki emu buli wamu lutuuseewo okitegeera kati nze ennyimba ezange zikula mpola ate sikaka mbeera lwetambuza lwokka kati mba nyina okuluwa obudde lutuuke ku buli muntu ndyoke ndeeta olulala. Twasemba kubeera oba yali obligato wali olinayo concert yali obligato noze katuweesewo emyaka giringa emeka giweera 3 3 enaawo tusuubireyoko ng'otukubyeko ekipande awo ng'otuyise katugeze oba ku Freedom City
obulya cricket oval abana bajepikira nalabya King Mike agamba nti omwezi bagwa 11 awo alumba cricket oval. Cricket oval sigisobola sigirowoozangako sigirotangako naye nze ebyange ngeri gyesirina ngoba ate sina gwengoba buli kimu nkikola okusinziira ku mbeera eriwo. So kati ennyimba zennyimba bwe naafunamu oluyimba nendaba nga lusaanidde okukola concert nga tugikola ate siriiwo. Nze ngenda ku peesi yange kuba sibuliddwa mirimu, abantu bampa emirimu ekitegeera emikolo shows buli kimu. Kati bw'okola oluyimba nona ate nga lususse ng'okolayo ne concert. Olunaku bwe lukya nti lukedde ku makya oli waka ozuukusa lugeze oyinza okuba nga wabadde ne shows katugeze ekinene nnyo ozuukusa ku ssaawa 5 kiki otandikirako awaka? Bisimila kyentandikirako ng'ogyeko ebira nti oba kusaala kuki kukebera kuno ku ssimu. Njagala nnyo ssimu kukeberako kugendako ku YouTube Facebook ndabe ebiki ebiriyo okitegeera awo kunendyoka nfuluma mu nnyumba okusinziira ku lunaku lwange nga bwe nalutegese. Kula abaana bali batya, tugenda kulya tutya, bino bye twategese tugenda bikola tutya, kuwuliziganya buli wamu eno ku Stabua Medical Center wali watya bwe bityo. Kale nga tumaliriza tiimu yammwe y'ebuddu bagenda bagikuba wano nga mwewagawaga n'ekyo kirezi ne bagikuba awo abalogo baali bangi nnyo babe bagikubya simanyi. Olumu bibeeramu aye si kirungi kubeera waggulu buli kaseera kikuba n'ebisiraani okitegeera. Kirungi olumu n'olekerako abalala kati twabalekerako batulinde ogw'okulala. Kale mpozi ngo nakyo oyagala okumaliriza nakyo? Kyenyinza okumaliriza nakyo nti abazadde baleeta abaana tubageme wano ku Stabua Medical Center okugema kwa bwereere buli lwakuna. Kyo kikulu nnyo ndowooza. Ekirala abantu twekuuma, omuntu omulamu yakola ki? Yatuukiriza ebirooto. Kirala tukole nnyo kusingira ddala abakyala. Ebintu by'okukaaba n'okolima ebyo kuno twabidibya kuno omulembe goki gwaffe. So mbeebaza mwebale mu TV, weebale nnyo naawe management mwenna mwebale, mwe mutufuula abaakabi n'abawagizi baffe mwebale nnyo kutuwagira. Mujje ku Stabua Mental Works mujje mutuwagire tubookere enzigi neki n'amadinisa obutanda bw'amasomero buli kyoyagala gwe kyoyagala okola mu byuma tubikola mujje tubibakolere. Bwe muba muzze muba munyambyeko ku baana abo benkola ki benkwasaganya ne bafuna emirimu ne batatamwa mulimu ki neyanzanyo neyanzege. Nsobola kubawa ennamba yaffe eri 0782 76 84 16 0782 76 84 16. Neyanzege Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan ge gange Ssaabasajja Kabaka awangale.